Abakyala abeegattira mu kitongole ky'obwannakyewa ekya Uganda Women's Network bawadde abalwadde ba kkookolo emulaga ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu bwa bulijjo ng'emu ku ngeri y'okukuza sabbiiti y'abakyala mu nsi yonna. Akulira ekitongole kino Tezira Jamwa agamba kino bakikoze mu buntu okusobola okuyamba ku balwadde bano naddala abakyala. Kati tumanyi nti kansa obulwadde egenda elinya waggulu, naye ekisinzira nti mu 100 kumpi abantu nga 7 bakyala. Kati twasazeewo nti ku wiiki eno tujja kufunayo obudde n'ensimbi zaffe entonotono tutuke ku abantu baffe bano. Tezira agamba abantu abasinga okubeera ku Cancer Institute baavu era nga beetaaga obuyambi okuva eri abo ababalinaanye okubayamba okuvvuunuka ekirwadde kya kkookolo. Uganda Cancer Institute abasinga abali wano abantu baavu, abalina ssente tebajja wano. Kati ffe ng'Abannayuganda oba tuyinza okujja ne tubayambako ntonotono, ndowooza bajja kusiima. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria amalindirire. This is Kingdom TV.